omulezi waffe nanyini kutugabirira yakyatulese mu nsi nga tannatutta yeyanjula mu hadisi al-Qudusi agamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadisi al-Qudusi bye bigambo nga tubifudde mu Jibril wabula nga Allah byogedde ne nabbi direct bita hadisi al-Qudusi. Nagamba Muhammad neewuunya omuntu gwe natonda, olaba otya singa omugagga agula ekibanja nga mulimu ennyumba n'aleeta omukozi n'amuteeka mu kibanja ekyo n'amuwa n'ennyumba ate era n'amussa ku musaala. bwe wayisa emyaka giigyo mugagga nadda ng'omukozi ono ennyumba agisulamu naye nga talima kibanja ate ng'omusaala badde agufuna. Allah n'abuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam, bw'obeera gwe omukozi oyo mu nnyumba omulekamu, mukozi gwewo omusaala omuwadde ekibanja naye ate ekibanja kyo takirimaamu, ate mu nnyumba ye mwali ate n'omusaala agutwala. N'amubuuza nti bw'obeera gwe mukozi oyo mu nnyumba omulekamu, yagamba nze nabatonda okussa kwammwe nze, omuntu okugenda mu ttooyi nze, okuzaala nze, enkuba nze, okufa nze, obulamu nze, naye nkwewuunya gye nakuteeka oli mu nnyumba yange. Al-ardu madaari, ennyumba nsiye, nsera ennyumba ye. Naga byonna ebikozesebwa byolabamu bibye. Empewo gye mulaba etambula ayina gy'ayita empewo eŋŋumba n'empewo enzadde, ayinamu empewo embi egyefuumuula ettaka, ayinamu empewo enzadde ey'emirembe gy'otuulamu nga togiwulira anoxygen. Naga empewo nze ngifuga we muli byonna bye mukozesa byange, n'ennyanja zange n'amazzi gange, naye musinza ebitali nze. Nga bw'olaba omugagga bw'awulidde ennaku ku mukozi ono gwe yawa ennyumba ye, munnakuwaza. Nsobola okujjamu amaaso ng'ova mu ssabo neekubuza nti fahal yamnauk, nkujjamu amaaso essabo likuddiza amaaso nenkuleka. Ekyo kibuuzako omubaka sallallahu alaihi wasallam hadisi al-Qudusi. Kati oyo awaniridde ebitonde atabyeganya ne bw'okola ki? So gwe osobola okunyiiga olw'ekyo munno kyakkoze tanyiiga, era kulaba ng'ova kutta n'akuleka. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe njagala tulabeko katono nnyo gwe twagamba tukoze tutya okulinnyamu mu mazambi. Ayina statement yennyini oyo gyakola nga bw'ogiwa bw'otyo obudde toddamu kukola mazambi, lwakuba temutera nnyo okuwa budde kukulaana enjogera yaazo. Aya gye tugenda okulaba eri mu sura eyitibwa Luqman, aya 33. Eyo aya erimu logic wa miteeko ng'egi ate ng'ali direct ategerekeka. Allah yatandika n'ennyukuta y'okuyita ya ayuha nnansu, ngenda kukulaga buli muteeko oguwulire. Allah ayina ennyukuta bazita hurufu nida, nnyukuta zakozesa ng'ayita. Ayina lwayita mu Qur'ani ng'ayita bangi, ya ayuha alladhina amanu oba ya ayuha nnansu, abo bangi. Ayina lwayita ng'ayita abatali basiraamu, ya ayuha alladhina kafaru, ayina kyagala obbagamba message yaabwe abatali basiraamu. Ayina lwayita abasiraamu, ya ayuha alladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum fitina, olwa abbirako basiraamu byama by'abakazi. Ayina lwayita ng'ayita kinnoomu muntu, ya ibadi, muddu wange, bonaaba ofudde nojja gyendi, la khawfun alayhim wala yahzanun, togenda kuddamu kutiisibwa.
n'okufa tokutya nnyo wange si wabi olwayita kinoomu ayina lyeyita nabbi ye nga ye ya ayuha nabi wange muhammad sallallahu alaihi wasallam qul li azwajik beno ngambire bakyalabo wa banatika ne bawalabo yudinin alayhin jarabibihin nabakyala babakkiriza olwo agamba nabbi amutumanga muntu ayina luyajja ng'ayita bamungu mwema bonna nga bw'obawulira naffe abasiraamu olwo ffenna tugasse message gyagenda otuwa ya nsi ebeera muhimu etakokuwa obudde ayita baani ayita bantu ayina lwayita mu Kurani ng'ayita amajinni n'abantu olwo message nga y'amajinni n'abantu era bonna agenda mu Surati Ar-Rahman yagamba nti ya ma'ashara al-jinni wal insun in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal ardi fanfuzu la tanfudun illa bi sultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban olwayita amajinni n'abaki message eno gyayita ayita abantu specialist abaana bakintu kafiruhum wa mu'minuhum olwategeeza abasiraamu ayagala bapita eyo message ya nsi eteeka okuba ng'erangirirwa kabaka ng'erangirirwa president wa Uganda erangirirwa buli muntu eyo message ya nsi gyagenda okuwa ani ayita nannyini ggulu asaana okuyita ye anti gwayita amusobola bw'aba omukulembeze w'eggwanga akuwa ebbaluwa ng'enkya bakwagala n'osula ng'osenyezza amannyo n'okunoonya engoye zo n'agenda nazo enkya osule nga ziri awo akuyisa ani kati bw'aba oli yayise ate oyo mulalamu asinga nnyoko aba munabitegeera singa bakuwa appointment bagamba nti mu America balina abantu basindika mu America bali 8 ne musiraamu munawe ogenderako bakwagaddemu mbusimanyi ng'olina embaliga mbu osesa abantu tambula osesa embaliga zo nogambe kintu embaliga zo zisesa abantu bakwagala kuba minister oyambeko ku kisaawo okusaawula toga nti wallahi Allah ogaba embaliga zo zintu nti embaliga zo zikutwala kasobola kuzisaawule bwoti kyekikutwaza osula oyimba obuyimba era osula weebaza ogenda wa ani akuyise prezo wa America yagala abantu 8 kati bakulooza omutambulicho w'embaliga agendereko ayambeko okusesa abazungu ng'asaawula osula osanyuse kati nannyini ggulu atuyise oyo asinga ku Trump asinga ku nnyoko agambye ya ayyuhannansu eyo ya harufu nida agikozesa nnyo ng'ayita ya nyukuta yakuyita asaana okuyita ye asaana okuyita oyo munene kati statement ze yaleeta ng'amaze otuyita ze njagala emu ku emu ogiwulirize yagamba ekisooka ttaqu rabbakum ttaqu mukole ekisoboka buli ali mu nsi otegeere yakutonda arabbukum kiba mukigamba rabbu kola ekisoboka otegeere omulezi oyavunaanwa ku malusugo oyavunaanwa ku bukoowekoowe lwaki obukoowekoowe n'ebisige tebifaanagana bino byebase buno buli bwe buti lera kalondoozi kalabaalaba lwana nnyo toddamu kukola binyiiza oyo alera okuva na leero yambi egakola nnyo toddamu kunyiiza oyo akulera alera ki yo yavunaanwa ku nfuluma yo ezo movement zemulaba ez'ebigere ng'otambula obeere flexible ayinza okusiba eggumba eri bane boogenda mu America tewakuddamu kufuna kinywa ekyo naye abaddu bangi mubale batambuza engato nezigwa olubege naye akuyakuwa ekigere genda mu kyalo bakuta enfudu kagera mu myaka namweki talina kituli mu kigere oyo alera alabirira ebyo kiro mwebase naddamu nakola renovation ku mibiri gyammwe ogiwummuza eri agiyunga agizza
nosinga n'omuddu ebigere bibiri ng'afuutuka n'embwa y'amagulu ameka ninga batwalagana nuga kawaleto ogwe nti understood ng'afuutuka ebyaddala ne bw'okwata emikono n'ogisibira mugongo bwoti taddamu kudduka ne weebuuza movement ezo Allah yazigatta atya emikono giyamba gitya ebigere okudduka era wogisibira emabega kudduka kukendeera oyo mutye kyaga ttaqu rabbakum okuva naleero ekisooka kye mbagamba buli ali mu nsi oba oli musiraamu oba toli musiraamu toddamu kukola binyiiza mu ntye ekyo kimu kino kirowoozeeko ku lulwo bw'ebintu byenkola kikoyo settlement gyakoze musiimu nabyo ebintu byenkola musiimu nabyo era singa ebintu ebyo byenkola enkyaleeta maama wange ne nazaala wange ne taata wange n'abiteekaawo banasanyuka yawma tubura sarairu lwengenda okubikkula ebintu byenkola byama byange singa enkyambikkulawo mu maaso ga nazaala wange ebintu ebyo birungi taqu rabbakum mukole ekisoboka okuva naleero mwene ensi mutandike okukola byenjagala nze mbavunaanwako arabbu nze nvunaanwa ku byammwe mukazi bw'aba azaala nyina amazzi genjiwawo omwana ono aleme kuyitawo ng'amukosa summa sabira yassara amazzi nengayiwa gibayita ensumbwe era amazzi ago maama osi agateekamu era si mugandawo ekyakikolera omulokole nakikolera omukatuliki nakikolera omusiraamu nakikolera embwa nakikolera embizzi taqu rabbakum muntegeere nze abayambako abalera amaaso g'embwa nga bwe galaba ag'omusiraamu bwe galaba ag'ente bwe galaba ag'embizzi bwe galaba ago maaso agavunaano kali obutaqu rabbakum muti oyo abalera avunaano ku byammwe nyinza okujjamu amalusu mu kamwa batagenda kuddamu kwogera kigambo wadde neki walisanan ekigambo walisanan n'olulimi ega twaluwa omusiwa butambuliza amazzi bw'oteeka waggulu bwoti ogulaba wansi ega ti wali n'omusiwa gwako washafataini n'obumwa obumeka kwe kuleeta mu message olaba ng'ey'okusaaga abayise yugatha mujje agenda bagamba ki taqu rabbakum okuva naleero mutandike okukola byenjagala ekyo kimu nayete ekyokubiri wakhshaw yawman la yajizu walidun an waladihi wala mawluduhu wajaza waladihi shay'a ekyakubiri bwemba muwangala mu nsi mukimanye nnyina y'olunaku lwengenda okubajjawo mwenna nga n'omwana gwozaala simukkiriza kuyimirira wooli nga naawe sikukkiriza kuyimirira wali mwana gwozaala ekino kyakyogedde kyagenda kikola ensi yonna oba oli Peter oba oli mulokole oba oli musiraamu ega nnyina y'olunaku mulowoozeeko nnyina kuzingako ensi nga nennyoko waali tomulaba nibwaba mugandawo ekyakubiri oba olaba ngaekyokusaaga gyekiri kubanga alina byazaavuga bw'obiteekako ebirowoozo bikusindikaawo jjajjaawo azaala nnyoko aliwa kikyakolaawo bwatyo bwabitandika gerekolaba se mugandawo ase baabawo famire mukendeera olwavuga awo watutwala wakhshaw yawman beerawo ng'okimanyi waliwo ending awo gyenjagala awo la yajizu walidun an waladihi bw'aba omwana we asobola okukuyamba okujja mu kooti oba okuzimbira ennyumba kwolwo olunaku tagenda kukuyamba bw'oba osobola okuyambako omwana wo mutwale London asome akole masters n'omukolera embaga okulya omwenge kwolwo omwana wo togenda muyamba la yajizu walidun an waladihi ekyakirabula omulokole akirabula Peter akirabula omukatuliki akirabula ono akirabula omusiraamu eyo message yakubiri ega mubeere ekyo nga mukimanyi bw'oba oyonoona obudde oba onoonere mu baana nyina wenkwagala mu maaso awo ng'oli bwoti bw'oba omala obudde ng'obutadde mbakazi nyina obudde bwenkwagala ng'oli bwoti nga nennyoko taliiwo la yajizu walidun an waladihi wala mawludun huwa jaza an waladihi shay'a nga noono omwana gwe bazaala ne bwawogana nti ayagala nnyina ega totunyumiza oluntu yerwanako yekka eyo message naye agireesa giwadde ensi yeetaaga okuwulira n'aleeta message eyokusatu naga nti inna wa'da allahi haqqu inna wa'da allahi haqqu
ekyo kyembagambye nze sirimba ngenda kikola. Waman asdaqa min Allahi qiila, gwe mawulire ki gwe wali owulidde agalimu amazima okusinga agooye? Mawulire ki? Byonna byazze ng'anyumya, bw'obinoonyereza obigwamu wekka. Lumu yanyumya enjuki nga teri akimanyi, nagamba nyumize. Enjuki butya bwe zaatandikiriza kubanga zibeera mu miti, yaga nti wakadhalika awha Allahu ila an-nakhli an ittakhidh min al-jibali buyuta. Yaga nze nalagira enjuki nenzigamba olina kubeera mu miti, olina kubeera mu mayumba, olina kubeera mu binnya. Thumma kuli min kulli thamarat, ate nenjiragirira nze Allah wammwe egende ng'erya ku buli muti. Buli muti, kullu ismu jami'u, buli kibala kyolaba ekya green ku nsi nenjigamba buli muti gendako. Thumma dhalula, nintandika okugiraga wejja chemical zeegatta ng'emaze okulya obuntu obwo. Egenda mu kimuli omwo, ekyomululuza, ekyaki, buli muti ayiga nenjiyisa mu toileti, nenjiyisa mu kinaabiro, nenjiyisa mu mazzi amafu, nayo nenzigirayo chemical n'ebigatta. Thumma nakhruju mimma fi butuni, nembawo obwoki. Wali tomanyi enjuki, wali tomanyi bwoki. Gati inna wa'ada Allahi haqqu. Naleeta ekyokuna awe mbadde njagala okusomesa, fala tagurannakum alhayatu dduniya wala yagurannakum billahi algharur. Ebintu byemulaba ebitambula mu nsi, ekimuyisiza ensi yonna tayise basiraamu, wabula ayise ensi yonna. Eyo message esembayo gye njagala okwogerako. Fala tagurannakum alhayatu dduniya wala yagurannakum billahi algharur. Obulamu bw'ensi temubuwa budde bungi. Ebyewange eno byemubamuwa obudde obungi, awo mugenda kuvaawo. Awo njagala tukooneko mu aya eyo weeva ne weekoma nga bw'ogiwulidde ya 3:3. Lwaki message eyo gyensinza okwagala? Bw'owulira ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala byatulabula ku eno ensi, nga n'ebimu biri mu ffe, nga buli famire ali wano ekyokirabako kirina n'ekizampo. Bw'oba toyiga ng'oliko amajinni, bw'oba toyiga ng'oliko amaki. N'olumu alina ekigambo kye yakola ku bantu, era nze bwe mba nsomesa mmwe abantu sikyanyiiga, oba kyemmaze kyemuzzeemu era nga nkiddamu sikyanyiiga. Alina ekigambo Allah kye yakola ku bantu, ne mmanya nti abantu mulimu akatwewungu, muli bafu. Yagamba Allah nti walawu annana nazzalna alayhim almalaika, waliwo omuteeko gw'abantu nga Allah ne bwe yandisindise bamalayika ne boogeraganyako ne bamalayika ne biwawaatiro, najja mu masjidi Jibril wazze basomesaamu olwaleero, wakallamahum almauta, oba Allah n'abaleetera emirambo. Mannyukuta yambadde aga mwana wange tya Allah vakendeza amalala nga mulambo gwogera nga togumanyi. Ewo wakumeka? Wahsharna kulla shay'in kubura, oba nendeeta ensolo n'ebiwuka ng'ejjuma ejja yansanafu ate yidi ejja yambwa, byogeraganyeeko nammwe mukoma obwamalaaya. Yagamba Allah ma kaanu liyuminu, waliwo akugamba ekigambo amala kujja akutumye. Bwaba Katonda gyali mugamba jje kawulidde ako. Agamba bamalayika boogedde pe, nensindika emirambo pe, nensindika embona ebiwuka pe, n'abaga mugamba jje, abyogera jje. Mwe wali abantu kati sikyanyiiga, oba tulese mutabitegeera mumulaba. Allah agambye fala tagurannakum alhayatu dduniya wala yagurannahu billahi algharur. Ebintu byemulaba ebitambula ebyensi ebisasamaza temubiwa budde bungi. Programu zammwe muziwenze. Eyo statement tagiwa mukatuliki era tagiwa mulokole, tagiwa musiraamu, wabula agiwa ensi yonna. Ekyo ate Allah singa ayamba nekigwa mu matu g'oyo amanyi Oluwarabu oba omumanyi, ate gwe wandibadde osinga ogitegeera.
fala tagurannakum alhayatu dunya eyo fala akugana kugira eganze na kutonda newe nakuteeka mmanyiwo awo waliwo ibilisu daistan amalala gawunga manyi ebintu byolabawo tobiwa budde bungi obudde buwenze era byowulira nga gamba nti no birimu obuzibu abufubutuka naye basiraamu ojjawo amaanyi nga Allah subhanahu wa ta'ala asobola okutunyumiza mu sura eyitibwa Nuhu aya ya 21 nga Allah atubuulira obushiriku engeri bwatandika nagamba waliwo bannammwe baali bataano nga basajja batya Allah abasajja abo bwe baafa ebirowoozo byatandika okujja mpolampola mu bantu ne bannange mujjukira gundi twandizimbewo ekijjukiro ntumujjukira tugenda nga kale tumutuma ebintu byaffe bane mumujjukira ku mulembe gwa Nuhu abantu bameka Allah bwe yalaba nga ekintu ekyo kibi kigera kuleeta obuzibu n'avaayo n'akiranga eya nti kibi n'akiteeka mu Qur'ani n'agamba nti la tadharunna alihatakum la tadharunna wadda oyomu wala suwaa oyo wakubiri wala yaghutha oyo wakusatu wala yauqa oyo wakuna wa nasra okutaano naga temugeza abantu bano abataano bembagambye bali batya Allah nemugeza muzimbe ebiyitirirwa bwe bali nga mwagala kugenda basaba olubasinza amanya gabo mbamanyi nababagamba Allah ebintu byakugamba biri ku mulembe gwa Nuhu biri mabega nyeeri si Ibrahim si Swaleh eri mabega akutangira obushiriku ng'egye butandika olwaleero muddu yagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah nokkiriza ogende namugongo muzimbewo ekijjukiro ky'abafu abaafa nga Allah kutangira abasajja aya n'abaleeta ng'obawulira lwaki ensi ebatwala tabtaguna alhayatu dunya ng'onoonya miliyoni 2 bulamu bw'ensi oyimirizewo obushiriku mwenki oleeta again fala tagurannakum alhayatu dunya eyo aya giwulire gyeva olwayise bantu bonna bansi ega temutandikawo ekintu kyemutajja kusobola okujjawo bino bibula byemwagala ebyensi mubyerekereze wala yagurannakum billahi algharur mumpe obudde bwe kuba kufiirwa nga zitusube kubanga ekiri emabega bwe tunazimbayo ekijjukizo genda ng'osoma mu Qur'ani Allah abantu bazaakugira obutabazimbako bijjukizo ng'ati ekyo ogende abavubuka abasatu mu Suratul Kahfi wanatakhidhanna alaihim masjida Allah kyeyaleeta ega bannamwe baleeta ekirowoozo tuzimbewo omuzikiti engeri gyali nti abadde mutya Allah bona agenda ku ntaana oyo bw'omutuma biyinza okwanguwa era abantu babuza Muhammad nti Allah aliwo twegendere naga baga inni qaribu baga ndi nearby ujibu da'wata da'i idha da'ani bwaba ina kyayagala negambire nze wendi awo tayita mulala toyita mufu wabakubanga abafu balina enkizo Khadija yandibadde n'enkizo ayina aya 5 namba yakwata ebyobugagga ebitayinaayina nagamba njagala emitego gy'abantu abo oba njavuwala njagala bamulekwa njagala abasibe njagala bafunampola njagala abaavu natandika okugaba emmali nagagawaza abaddu Allah nakwata statement zo nnyini ezo nazeta mu Qur'ani wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan oyomu wa yatiman wakubiri wa asiran innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura yaga sagala kunnebaza sagala mpeera inna nakhafu min rabbina ntaluna kululi lwakugambe Allah wattaqu yawman kiruna ku
onagati inna nakhafu min rabbina ino lunaku lwentya yawman abusan qamtarira. Ekyokubiri walaqahum nadratan wa surura, njagala kulaba Allah aseka atya. Kyekimukoze ekyo. Oyo gwanyumya ku bunene bwe yeye asanako ekizimbe nga bwe tuyita e Makka yetaaga okuwa salaamu. Bw'oba ovaayo bw'oti mu Arafa ng'okomawo e Makka munnange wali ekizimbe waali neera okoma ku salaamu ng'era bw'otolera abafu salaamu tewali kyankizo era tubalambula nawo. Oyo munene oyagala kuleeta abasiraamu benna mugongo. Wayogeddeko ne Jibrilu nga bali balongoofu, Allah yabasiima. Wayogeddeko ne Jibrilu nga balongoofu, Allah yabasiima. Kale ne babanga balongoofu, Umaru ayina ekijjukizo, temanyi bintu bya Umaru mwenna. Kati fala tagurannakum alhayatu dunya, programu z'ensi muzegendere muziwa budde nga munoonya ebyensi. Kyova olaba lumu yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ati zamanun ala nnasun ala dinihi kalqabidu aljamal. Waliwo omulembe mu maaso awo gujja, abasiraamu abanaaba n'obusiraamu bwabwe obutuufu ng'alinganga akutte eryanda ly'omu muliro, nga wayina okuyita alitwala emitala waliwo ennyanja, nga bw'atatuusa muliro eri mitala banna abafiiriza, nga bw'alibeeza mu ngalo engalo zijja, nga bw'alisuula mu nnyanja awona. N'agamba obusiraamu bwe mbagamba wagenda kujja ekiseera mu maaso awo eryanda lye mbagamba ng'omuddu okuba ku busiraamu obutuufu olina byonyigirizibwa. Oyinza okusubwa ssente togana ebyo ebitano tugenda birya bannaye nedda sikamwenge nogana ogenda kusubwa ssente. Lye eryanda lino okuyita mu mazzi nga likwokya engalo zijje niyo otuuse wa Allah omutima omulamu. Ate wano olusiiro mu nnyanja ofiiriza abali emitala ofunemu, bw'ozimba ennyumba ofune security osambo gwe. Era tujja mu maaso awo ng'obusiraamu bulinganga eryanda, nga bw'obubeeza bw'oti mu ngalo ofiirwa tofuna maka. Hadisi ey'okuli yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti madhibani dhaiani ursira fil ghanami illa afsada biha. Teriyo emisege ebiri nga gimaze ebbanga nga tegirya n'ogenda ogisula mu ggana ly'embuzi, misege egyo giyisa bubi embuzi, giruma ku guno giruma ku guno olw'amaddu n'enjala. Emisege egyo ogenda okugulira bwoti embuzi nga buli embuzi eriko ekituli olw'enjala eri ku misege gino. Yagamba naye olabye emisege egyo bwe gikosezza embuzi, ekyo kitono. Ssente n'ebitiibwa bw'olabanga omumanyi abyagala nnyo, akosebwa nnyo okusinga embuzi nga bwekosebwa omusege. Munabitegeera? Madhibani jaiani ursila fil ghanami illa afsada biha. Emisege ebiri nga miyala nnyo, singa bagisuula mu kiyumba ky'embuzi ggana liri awo, embuzi eziyisibwa bubi olw'amaddu n'enjala, guluma kuno nguluma kweno nguluma kweno nguluma kweno, ogenda okugulawo ng'embuzi zonna zikoseddwa. N'agamba ekyo kiraba ekikoleddwa ku mbuzi kitono. Omumanyi ng'omulaza wali ssente n'ebitiibwa obusaamu buyiika. Ente bwe zaafulumye oli akkirizanyiza Allah bagende bakulaakulanye ekifo neerabira nti emyaka 40 mu maaso
bagenda kuba abaddu basaba omufugu mwazimbiraawo yajja mugambe nti Sulaiman mutabani wa guno yafiiraawo waliggo bonyabanya n'obwavu mwe balongoofu mwafiirya ddiini ngambira Katonda siri bulungi obayita obukiriku kyotandika tokimanyi akikulabula mu Qur'ani akimanyi nannyini ggulu akuleetedde n'abatono akugamba amanya nga manyo n'abamu amagezi kwe kuga nti fala tagurannakum alhayatu dunya programu z'ensi ezijja ezo muzeegendereze muziwa obudde butono ebitaano bye bireke biyite bagee gavumenti ejja bitwala ekibivaamu nkitegedde bireke bali bafune kubanga kyoleeta tokimanyi wala yagurannakum billahi algharul nkola ekisoboka budde buwenze Allah subhanahu wa ta'ala eyo aya bwanga osoma Qur'ani n'ogisiŋŋaana aya bwetyo ogiwulirizanga lumu yagambako nti qul ta'alaw kale bampitire olwatumye wano tatumye kuno kuyita ya harufu nida akowoola hayya ala sala hayya ala alfala mujje mutegeere kyagamba Allah bamwogerako ojo gwe nkugamba ayina erinnya ery'obwebange yeyanjula otegeere ani akugamba yagamba Musa nti innani ana Allah nza kutuma amateeka bampitaani n'agamba Jibuliru nti genda omugambe bwe bamubuuza nti anaabi mugambye ebimugambe nti qul huwa Allah bamuyitaani Allahu samad yeeyimirizawo tasaba buyambi sisaba nga muntu nkuba ate mmwe enkuba ebula mbawulira nga mulaajana ne bwe mmala ogireeta idhaahum yushrikun n'oggwamu amagezi n'ogenda musaba okusaba omwana naye ng'enkuba mugiraajana mbawulira timusabire enkuba mukitegedde wa urahiru riha su'in wa sharra'a olwempisaamu omukka omubi mwaka zaabwe gundi musisi olwempisaamu musisi nga mungi nayasayasa ebintu nemulaajana mbawulira eyo mpewo yange sarra'a wa sharra'a nalwendeta an oxygen mpewo yeddembe olwemu ajagala nendeta sharrum bikum kibaita carbon monoxide abeera mu nsozi ezaabika ezivamu ekikka ekyo ekibi kyekitta kibaita carbon monoxide ewe gwe omukanguyina Allahu samadu yeyanjula otegeera ani akugamba kati yayita agambe nti ya ayuha nnaasu ani ayita ye Allah ayita ani ayita bantu lumu yayitako amajini n'abantu kati akuyise bwomu tayise basiraamu ayise ensi ya ayuha nnaasu naawe ensonga zemmeka oba oyagala zitwale oba oyagala zireke ng'oyagala okutegeera Allah tandika okuwulira statement zakola nga alina byayumya bigambo birimu ki ekisembayo Allah subhanahu wa ta'ala ng'oyagala mutegeera ng'oyagala kumutegeera sooka omanye abaatusookawo byabagamba byabatuukako kubanga alina abantu banyumya mu Qur'ani n'atuuka n'okwagala okuleetera emiteeko olumu yagamba nti wa thamuda alladhina jabu sakhara bilwadi tubalabako yagenda alina bannammwe nga bawanvu abantu abo obuwanvu bwabwe nga tebalina bwetaavu busula ne wansi wabikko bo nga balina kubeera ku nsozi ebitiibwa byabwe omusajja muwanvu tambula ali mu bbanga eri era mwabalabako naleeta owokubiri yagenda alina abantu ba aadi lam yukhlaq mithluha fi lbilad abo bukyanga ntonda nsi sibazzanga bukyanga ntonda nsi abo sibazzanga kiri musajja akwata kiro emitwalo 2 n'ateeka wano tazitwala awo agenda Tanzania kiri emitwalo emeka
قال لم يخلق مثلها في البلاد وسوزا منسي بناي bwemba mwewulira bwenzi ng'amagezi gakuga nti ha Saidi kyenkoze omusiru nene kuwa audio ndese kikaaba alaja nimuga njagala otegeere gwe bayita kawalya tebakulya ennusu mbakakasa okumanya nali nsoma ekimu ku kiwani ky'ebitonde ebyo manyi bulina ku mbawayo paati emwemwemu y'abakyala abo mwegiriza abakyala abo yagamba mu bulimba bwabwe n'okukeneka yujafala al-uqara'u rijal uqara'u rijal bamanyi okuwutaaza okukema n'okuwubya n'okutwala obwongo bw'abasajja mu buntu obutono kyo Allah yakibakugulamu nnyo batwala obwongo bw'omusajja mu kantu ak'ekisirwe kati sebo n'oyita ddala wallahi Dubai ng'oyita ku loogi bw'oti ng'omwana ali mu kuba nduulu ebyaddala Saidi abaddeyo nga bakuba enduulu Mawanda abaddeyo nga bakuba enduulu Jamaada abaddeyo nga bakuba enduulu Sonko agezeyo nga bakuba enduulu nayo yakaaba mpaka budde kukya yali ku kizibu ki bakutwala bwongo tokozeeko neki kati bageze gaddawewaana tebakulya ekikumi neki nannyini bwongo ku bitonde ebyagamba Allah bw'amala okutonda ebitonde ebyo n'abiwa ebisenge bina bw'obeera naye okozesako ebisenge bibiri n'asigaza ebisenge biri nga byagizaavu Allah bw'amusuula ku musiiba oba ku kizibu n'ajjaagwa ku kitonde nga siggwe ng'embwa ensolo ente ebyo biri extra nga bita ekisenge kiri ekisembe ekyokwetaasa kati bw'ojja ng'oli kajimu wattu oli wa inchi emu nawe olina wookoma kati kajimu amukaabya Sonko amukaabya embwa emukaabya Dalausa amukaabya kati gwe abageze gaga nti nkoze mbadde muse tebakulya ekikumi neki ako kawaani kakukwata bwongo oloberaawo kala waloberaawo omanyi olina gwokaabya okaabyaani ogusya muti lam yukhlaq mithluha fi lbiladi olwakunyumiza nayina y'abasajja simmwe kira emitwalo ebiri giri wano akikola Tanzania yali musajja oyo nno bwakaabya ayinza okuba mutuufu simmwe mubitegedde Allah subhanahu wa ta'ala ngoyagala omukuba ku mutwe kyentuufu sooka osome ne kuba bino ebyasooka emabega bwe abagagga leeta Karuuna omugeraageranyi n'abagagga gwe bolaba mu nsi bwe babukulembeze gyeyo Falaawo omuteke kabaka wa Saudi ontegerekese bwe babutemu nga bandi beetenda butemu leeta omutemu w'omusajja ayitibwa Azal oyo kabaka ayitibwa Namuruzi bwe babutemu lwaki ebyo byayagala bikubeko ttooki tolina kyogenda kukola mu nsi wadde neki nga gwe mupya mukyo azabikugamba emabega ebyo okubba amataka si firimu yakati subhanallah mu amagezi gabaga nti byakati Musa alayhi salatu wassalamu bwajja okununula abaana b'Abayisirayiri okubajja ewa Falaawo nga batambula bagenda ezimu ku nsonga ze baamuwa baalimu ettaka lyabwe bagamba waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina tuli beetegefu okugenda naawe tulwane byatubbako ettaka lyaffe ne bitulesa abaana baffe bali mu makomera ettaka lyaggula era n'ababuuza mukakasa singa nsaba Allah n'abaduumira mugenda kulwana yensonga gye baawa basoosayo ettaka twagala ttaka lyaffe kati n'ebyo ebyemabega ebyayita abikuwa otegeere nti tolina kipya wadde neki tolina ki kali natandika okukuwa innama mathalu lhayatu dunya awantu wena bateeka wano ekifaananyi kyawo muwulira kamain anzalnahu min assama ensi wena bateeka eringa nga boolaba enkuba gyenzisa okuva mu ggulu
fahtalata bihi nabatul ardi enkuba yobwe etonya nejja ku nsi etonya mu ttaka ne ligonda ettaka ero ne musiga mimma yakulu nnasu ne mufuna emmere kubanga teri kyemusimba nga simaze kuleeta nkuba ekyo mukimanyi wal an'am n'ensolo zifuna omuddo eziba zibonaabona hatta idha akhadat al ardu zukhrufaha ntuusa akaseera awo mu maaso nentaka okuleeta omusana ebya guliini byonna nembikyusa zo byanyume mubimanyi mwali mbirabyeko agamba nti wazayyanatu wadhanna ahlaha annahum muqariduna alayha ataaha amruna laylan aw naharan mune abantu balowooza tebintu byendeta biwangazaawo ebbanga nkyusakyusa kuba badde etonyanga guliini ayina embuza neeta omusana nemubonaabona ono abadde ate muvubuka mulungi enkya n'akadde nemumuziika ono edduuka lyo nomuli wagundi nsikyusakyusa ebintu bwenti munsi mubimanyi olwakunyumiza nga byazekyusa mubimanyi nkuba nkikola nempatu nkikola kakati kyaleeta kiwulire n'agamba nti otunula mu kifo enkuba webadde etonya jjo nga n'ente ziryawo nojja nga tokkiza nti wabaddewo ente kaalamu yakolaha ngazogamba awo twabeerangawo nakiriibwa nga wafudde mudakika ki yaganda bwe kityo omuntu ekyo kiri kyenkunyumiza kyenkola omuntu myaka 3 myaka 4 myaka 5 myaka 6 ujingira ekinana otunuulira bannange agisula gwegusula wange gwemmanyire gane nkuze mwana wange nga naye akkiriza tyakoze eki yaga ekyo enkuba nga bwogiraba bwezisena okulabula bakaguliini akekivubuka oli akasana kajja nga tokyasobola kwogereza mukazi nga omukazi oga nti ne haji kwati wensonyi yakayawa kunfiirako olyange osadde ate olira oyagala ekyo kijja yakikunyumiza Allah subhanahu wa ta'ala ndegerekeze eka obulamu bwensi obutegereraawo ne interview yabo mbaka najikubira tochi yagamba nkaga mu 5 ku 7 yena kubira interview olaga ne Allah kyanyonya kiri mu interview yankaga mu 5 ku 7 obutanso okuvaako amatu amaaso amaguru utandika okuvaako awo kaga mu 5 ku 7 awo yakubira interview kati njagala oli Allah kyaleeta oti Allah subhanahu wa ta'ala Allah agamba ka'an lam tagun bil ams kadhalika nufassilu ayati liqaumi yatafakkarun eyembeera gye mulaba nkola mu nsi ku musana n'enkuba nolabanga ekyabaddewo eggulo ekitabangawo amatabagolere wiiki eno enkya n'omusana ogutagambika ekyolanga ekyeggulo kyotalabangako nga tekizze buzzi ebyo nno mbikola n'abantu naye liqaumi yatafakkarun ekyo kisinga kubeera kuba n'abalowooza n'akuba ttooki najjukira jjajjaawo azaala kitaawe mu kyalo oyinza okuyita emirundi egi nakuga nti aba lagisula aba liqaumi yatafakkarun mu nsi mulimu abalowooza abalaba nga bw'oleeta ekizampu yaba yagitegedde dda kati obulamu buno gwandaba era mpuliriza oyagala toyagala enkyo olina okufaananako bwotyo yagamba example eyokubiri yagamba nti wadribu lahum mathala alhayati dunia bakubira ekyokulabirako ekyobulamu bwensi buno kamain anzalnahu min assamai fahtalata bihi nabatu lardi faasbaha hashima yesu tukafa aya namutano almalun olwakutuuka awatuufu almalun sente zimunoonya mwene ensi walbanun n'abaana bemuzaala mbakyala abo zinatu lhayati dunia ebyeno byakwewunda byawano twakyogeddeko eri mu ntandikwa mubirabanga ebyamakulu ebiri awo byawano walbaqiyatu salihatu khayr mulwane nnyo mukoleyo obulimo oba obunasigalawo ngaovuddewo abaana ne sente si mawulire olwaliro magoba yalese obumbi obuli mwana teriyo wadde mwana waleeta kirowoozo okumuzimbira masigidi teri wadde alina kirowoozo kigamba tuweereyo mulekwa efamire nze njiri mu ddala njikutewe nti naye abaddewo nga musajja musiraamu gaera bamulaga obusiraamu bungi
hatta nettaka lyalikawo nga tuli wadde obusiraamu bemmengaawo batabuliki baawo tubawe ekyapa ekyo famire ekyaganyo kita muntegedde wano Allah kikugamba yagamba nti walbaqiyatu oyo mukazi wakulimba n'abaana bakulimba ekigenda okukutaasa ng'ovudde mu nsi aswalihatu obwo obutono bwewerekereza nokwata zakatu mali nowa naye n'ennyumba miliyoni 4 kumenya ne sementi ave Dubai bana abajike tebagenda wadde kuyamba neki wabula olunaku lubamunaaza lwafune ennamba ya mukwano gwo nalo nchekingako nyumba y'omu nayo si nnyangu I will be around don't mind ayogere byabadde akuvuga ono akikugamba nannyini ggulu wano yajjawo Karuna yajjawo Farao yajjawo Samudu yajjawo Swalehe kata kitandise eggulu ayinza kikola nnyoko enkyaliza okutwala akulabula akugamba nti obulamu bw'ensi bw'oba olinawo akasente baako kyobbamu abaana bano baako kyobajjamu abo tebalina makulu bazibu ne bw'anaaba omwana alemedde gwagenda ku sente wambwa ekimanya nti akuziise tagenda kukuyamba oyo akunyumiza era baka abazadde ega zinatul hayatu dunya byakwewunda byawano kola mbaga ne bakuwaana ofumbiza kyali bakitikkidde bakuwaana byawano naye erinza sibyagala bwe yamala yagamba inda rabbika thawaban wa khairan amala empeera ya bino byeweekolera ewali empeera ate keekalimuuze kembala ebino byokuzaala ogenze ku mukazi omalako essaawa namba nga olowooza tulina kyomukola ekyamaanyi sibibala masanyugo oba onywedde olidde mulondo oba ofunye mmwanyi oba osibyeko futulu kugenda bibyo zebyange birala kati ate egyo muteeka obudde egyo mala ng'onywa eddagala akadomola wiki namba owagale omusiwa neweerabira okugenda okutula okusoma yassali n'abajega bataasoma eri gy'omalira byawano byakweyagalamu kwasamamu kuseka ne waliwo ebyawali myaka 140 nga ye wiiki esooka y'omuntaana kubanga omubaka amaze emyaka 140 jjako emyaka 63 tosobola kufunayo wiiki 2 ng'oyingidde omukazi noweza wiiki ezi nogamba nkuvaako wiiki ejja ze tomumanyiira pozi ngaagimwanje gwe bisobola kati bw'aba tewali aliwo genda okwate simple calculation kwawula kwangu nnyo genda okwate emyaka 140 ojjeko emyaka 63 ekyo kyangu nnyo oveewo ogende ku nabbi w'emabega ye Nuuhu bali abatandika okwate emyaka 7,000 ojjeko emyaka 740 ontegedde olabe balance kati weebuuze nti gwe bw'ofiira ku 120 onaaba owulira 120 oba olaba 120 oba owasa kati bw'ofiira ku 120 ne weebakawo 6,000 bwa woba oludde kati kyakugambye wano n'agamba nti abaana ne ssente akasembayo essula eyitibwa Kahafi aya 5 ya aya eyo eyasoose yabadde muso eyitibwa Yunusu aya 24 kati Allah ayina ekiragiro ilamu olukati mukitegeere mbalagira kino mukitegeere ofana leero oyanyumyani annama alhayatu dunya la'ibun wano wena bateeka obulamu bwawo it's a form of a game gutandika mu 9 nga muli ku bunkenke ng'amagezi gakugamba nti Arsenal ejja mu PSG era n'ogamba munno nti nze siri wakumanyiira oyo Partey Odegaard nga bakomyewo ebintu biralamu sibusinga bolowooza it's a sign of a game wano ng'otandika emyaka 25 olina miliyoni 19 n'oyingira miliyoni 2 n'oyingira akawumbi magezi gakugamba nti nze Haji Gundi ngenda kugula faamu yikebi inokwosaba kyotalaabo gwe amagezi gabo bibeera gwe bolowooza olw'okuba olaba gy'ovudde miliyoni 2 n'ojja ku nkaaga n'oyingira obuwumbi yaga neewano nga mutamutandika mwewala geemu ejja yakatandika kugamba muno nti gwe weetegereze nnyo kipa oyo raya mulala bimpera amazzi mwabaagala
kwasonye mulala gwate guyingira abiri asoba girimu emuziro mulinde gugwe siringa bwe mulowooza gubadde guyingira ekyenda n'abagamba nti embwa yateta bwe buzibu bweyina teyagala kugula muteebi. Lwaki obulamu bw'ensi abugezezza ku geemu? Omuddu ono alina bambi ebirooto bye mwene ensi, bw'alaba giyingira ekinaana amenyesa omugongo aga nti akakyotala kali nkajjewa nga buli gwagamba kati hagikwatibwa ensonyi mpozi nazijja kubba awo n'abireka. Yaga nti obulamu bulinganga egeemu eggwako tobitegedde. Lefali n'agamba nti omupiira mugumpe noyimirira bwoti nga malayika akunonye, ennyumba temuli madirisa, omwana we yakafumbirwa, oda olina oda ya konteyina, nyoko yakuyise mu kyalo, wagula ettaka lya kitaawo, malayika bagambye nti olwaliro tugenda. Naga nti lawula akhartani, badde nsabayo nkubire maama essimu baga tokyakkirizibwa. Lawula akhartani, badde nsaba mukkirize ebisumuzo mbiwa omuzimbi tokyakkirizibwa. Lawula akhartani, badde nsaba mukkirize mpaakinga ebbali emmotoka eno nga tokyakkirizibwa. Lawula akhartani, badde nsaba mukkirize wallahi ngende Makka nveeyo mu nnaku ezi nga tokyakkirizibwa. Lawula akhartani, badde nsaba mukkirize omukazi mugambe tekyasiriiwo tokyakkirizibwa. Lawula akhartani, omwana akola ebigezo keba mugambe kale. Lawula akhartani, obadde oliawo ku dduuka bot genza okulaba ng'akutta essanda zireebeta bwe ziti n'akawoowo bwati n'agamba nti ya ayatuha nafsu tayibu olwaliro osula wa Allah. Kyaga nti obulamu bwammwe kino mukitegeere, it's like a game. Buli avaawo agenda tabitegedde. Ng'omupiira bwe gugwa olwabeesooza ng'ate waliwo yeevulunga, olwo ebyevulunga nga so biwangudde ne kikuyita mu maaso ng'oli ojula okwetta. Ye mwana ono okuzaayo emmotoka batwala mayitiyo, mwana agenda givuga olunaku olwosuze mu ttaka, agenda kwetoolola kibuye bwota kuba encungwa agenda okwabya emipiira. Muntegedde? Kati ono kyakunyumiza egeemu eno waliwo ono wa PSG abuukabuuka akuyira amazzi, waliwo akaaba bw'ati. Ono ava mu ddwaliro atutte bebi bajjayo maiti yagisula muyisiŋŋanya, ono aseka, ono akola ki? Tereka egeemu. Ono akuba akayimba ageze ku fainolo, ono akaaba agamba gula ku bateebi mbwa ggwe. Mubitegeera? Oyo akunyumiza nannyini eggulu amanyi wano kusinga agambye bw'ati. Obulamu bwammwe tusayika egeemu. Annama alhayatu dduniya laibun, ekyo kimu, wa lahwun, ekyo nno kirala. Lahwun ne shahwun mu Qur'ani bijja nebyanjawulo okumanya Allah bana yalina enjogera yeewuunyisa. Lahwun kwe kubanga omuntu alina kyayagala ng'ekintu ekyo ne bw'omusala tokimugjaako. Omuddu n'akugamba ekigambo nga kiva ku ntobo ya mutima, n'akugamba genda oŋŋambire sayidi ku dduuka nti omwazinyi akugambye omuwe emino gya sigaleegi omuteremu sportsman Lex ne kaali, nze omwazinyi nga sinywedde sigala ku ddaako nsumagira. Twange ensonga y'omwazinyi evudde kugumba ku mutima, agambye mugamba ntabulire emino emeka sportsman Lex ne kaali, bwe mba sinywedde ku ddaako nze nsumagira. Kale otandikirawo ogamba omwazinyi sigala haramu, akugambye bwe mba simunywedde nkola ki? Muntegedde? Wulira Allah bwakunyumiza agamba kibayita lahwun, bwe bulamu bw'ensi. Omuddu bw'aba naga negwe mujega nga ndabanga ensonda kozi mu plan yali nsonda nga ya V triangle. Number how it was triangle. Please can you come? Olaba obwongo bwe bwateeka ku balubu eyo agiraba oba mu plan bali bagambye balubu zisimbera iniwete ku nnyumba eyo. Obwongo obwo tasobola kuteeka bwongo obwo ku aya ng'agamba Allah nti Ar-Rahman Ar-Rahim. N'asooka n'asiriikirira n'alowooza ekigambo kyayogedde nti gwalina okusaasira abakujooga n'abakutendereza
ne ku lunaku luli ogenda kutwawula eri ategeeza ki oyinza okubba nakuleka oyinza okutta nakuleka ku lunaku luli tagenda kukuleka bw'oba okyogedde mu ssala kirowoozeeko naye nze nandeka andeka lwakuba twagala nnyo arrahman arrahim nga bw'otutta obudde nga weetegereza omwana ono w'ekikomera olina ka pulaani kewakwata e Dubai kewabagamba dakika zino 10 ameka ne mukwetegereza naye gundi pulaani eno yeeno genda weetegereza amateeka ga Allah lahun obulamu bw'ensi bulimu ebintu abantu byebatamiira ng'omuddu alina kyayagala ng'omuddu yatamiira abakyala era bwe bulamu bw'ensi muddu batuka n'okwaziina naye nga tomunyumiza nga bali mu kutikkula ate yawandiika meka ezo mmeka naga nze muwala wange ng'afumbirwa David Lutalo nga tayimbye embaga ebanfu nze abagamba ndi agisula siri mwavu dadi bantereko naluuna bantereko negundi tusoke babaleete lahun alina kyayagala afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa faadalahu llahu ala ilmi mulabye munnammwe alina kyayagala ennyo mu mutima Allah ne bwalagira tawulira bwe ndabye nga bwali faadalahu llah nemuleka eyabula alhawa obulamu bwesi bulimu okwagala nekintu muddu ngaakyagala nnyo muddu wa musiki ngate muddu wa bakazi ngate muddu wa mmotoka yawo nga yatamiirawo nnyo obulamu bwesi bulimu ekyo abakunyumiza nannyini ggulu aleeta ekyokusatu bw'amaze okugamba nti walahun wazina watafakhurun bainakum watakathuru fi lamwal walaulad kamathali ghaithin ajabu alkufar nabatuhu thumma yahijun fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fi alakhirati adhabun shadid wa maghfiratu min Allah wa ridwanun wa ma alhayatu dunya illa mata'ul ghurur alinjagala ko bibiri wazina wena kyo tsokoneza mtima ki tuwe tukigambe ekyo kyemukoza abavubuka ennaku zino ayigate bere yitagana okwerabira kuli mutima gwaki okoza linnya ki abusiramu mbozezza gwe bwensito giri muri maiti subhanallah bana abasiramu mweyisaako kale haji mutima ki watakoza mutima ki gwamboko mutima gwaki mutima gwaki ku myaka jja mwawulira mutima ki mutima gwaki mpumumpu kati akugambye wano ku nsi bino ebisasamaza ebiwugula ebirowoozo bwebiri subhanallah ajiri wakuba okuze firimu ya social media okwo nolaba omuddu nogamba kino kikemo kyennyini kati ebyo ku nsi weebiri era ennyumba ebisasamaza weziri kene ekyanja kene rubowa kene munyonyo kene buziga era waziina ebisasamaza wano ku nsi weebiri mugende Dubai Burj Khalifa nogane banna eno ennyumba yava mu ggulu oba bagizimba nga bagizimba era magalibi ebeetuuka ne batandika ennyimba ziyimbira mu mazzi sarafina yasobola South Africa nga bwewula sarafina yennyini nga amazzi gayimba oba ne kino kiki kyendaba waziina eno ensi ebyo weebiri naga nti watafakhul watakathuru alese bimeka yagamba emaali bwe batandika okukola bamu okuvuganya ono bwalaba nga omuddu aleese hama ono omwaka ogujjamu kubako kyuma kirala ono bwalaba nga wasiza omukyotala eraamu ono ayinza omuleetako mu Ethiopia ono bwamulaba nga aguze ettaka nasimba ebitooke ono ayinza okulima emmwanyi ono bwagula bokisa kino kiyinza omukubako piki ennene mu nsi muno mulimu okuvuganya ono bwagula jini nga yasaviko ono aleeta jini nga kika kirala bevuganya abasiru n'enviiri tubasalira wamu waliwo asala akaviiri akeena naga nti mu enviiri z'ettaano nazita waliwo abaana abasabuni ayoza waliwo bagenda ku dito waliwo bali ku ddagala lya ABC waliwo bali ku Chako eno leva erimu okuvuganya tibali kimu muganda wange era bonaaba ofunye obudde n'okyalako mu maka g'abasiraamu ojja bbira byakunyumiza Allah nannyini eggulu anyumya ega nti watakathuru olujereerero mweruli gwommanyi yenze ajiddalawusi omugagga okuva ku obote badde omanyi
ndiwe haji munne basi kutegedde yezina zimbe tegula wansi kwe mwetera Allah agambe biri mu nsi banyumye ebintu byabwe daga nze nzala gundi minister era Museveni ze mugamba nga bwenjagala olwabugola kati mu nsi Allah akugamba nebyo mwebiri obulamu bwa wano kati jama yawulira yagamba wayite banga nkuzinga yabuza kigambo kuzinga gwe gwabada alabe ebyo nkuzinga nobanga ebisusunku nga ku kyalo bakuyitako batena okujja kubuuza akunenga mu nyumba mwoli tofanga yagamba bwalabe ebijanjalo bobirambuza banno n'okwata ebisusunku n'obikasuka ngo gyemu empeke naawe bwamala okuvaamu abaana twakasuka embwa naabuuza nti mwali mubirabyeko olebirabyeko nojja ku kyalo kazeyi bakataddaawo myaka 10 kali mutebe ng'ekizibu tebyalina budde bwako Allah yakajjamu empeke zaayagala be baana bano byennimiro gye yalima n'atakasasiro daga ebyo mwali mubirabyeko daga bwe bulamu bw'ensi bw'obigattagatta paati ebadde esoma ebadde eraga akunyumiza n'ebyemabega ebisooka n'anyumya ne wooli express gy'ayinawo otegeere nti byonna byakunyumiza waman asdaqa min Allahi qiila togenda kufuna muntu anyumya ng'asimba ebigambo okusinga oyo kale ng'oyagala okutya Allah subhanahu wa ta'ala sooka onoonye yani anyumya naani akugambye nti ya ayuha nnaasu olutayise embwa tayise majinni tayise nabbi tayise basiraamu agambye abantu mwenna nyina message are you human being it now you gather bakuyise agamba ki n'agamba nti taqu rabbakum kuva na leero nkole byenjagala arrabbu nzendera ndudde nga mbalera mutandika okukola byenjagala naleeta ekyokubiri wakushawo yawumani nena bajjawo nakyo kiwulire kiwa obudde naleeta ekyokusatu naleeta ekyokuna bwamaliza nawuza nagamba nti ebyo nze mbyogedde Allah subhanahu wa ta'ala nabino bamubuuza yani naga nti Jibril wangambye mbagambe qul huwa Allah bamuyitaani Musa amuga nti innani ana Allah nze akutuma bampitaani mukkiriza olwali tujja kukomaawo saba Allah abasimira abaagale waliwo omuganda waffe eyatuweerezaawo eddagala lye netuliwo omusiraamu awo nalikozesaako nga eddagala ly'eddungi bamuyita Musa Bombo eddagala lya Kiwarabu liyambako nduza ku sukaali n'omutima n'abakubiriza mu mujjumbire era n'abawa amagezi mufune ensigo z'entende muzikube pawuda muzigattemu mbisi gw'enjoki ne habat sauda ng'alaga nti risaaki gyakyakozeeko liyambyeko nnyo abasiraamu kati so muddu alagirira eddagala litaasa umma aba mulungi ng'ate lyalayisi n'abasaba mu mujjumbire bamuyita Musa Bombo mudi ogunajja bawa enamba ye mwabakwale kubo lyeyo kyamba n'obuuza Musa Bombo abajja ku eddagala lyakola mu miti gy'Ekiwarabu naddala ensigo z'entende baba yamba umma tusaba Allah mwemu obulungi tujja koma wa hayakumullah wa jazakumullahu khaira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh